tuzze nga tuwulira nti munnayuganda ekiseera kijja kutuuka ofuuke emmomboze, era nga bino byonna ebigenda mu maaso oba ebikolebwa byongera okulaga butya munnayuganda bw'oli mu buwambe, era nga abo bonna abagezaako okubeera nga baleeta ebiteekateeka bye bagezaako okubeera nga batukakaatekako, kyongera okulaga nti balina bye baagala okunyigiriza era bye batayagala kubeera nga baddamu okubeera nga bafuna eddembe lyabwe oba okuddamu okubeera nga ensi yaabwe ebadda oba mu mitambo. Kakati waliwo ebbago erireetebwa eriyitibwa protection sovereignty, era nga eno protection sovereignty bill 2026 gye bagezaako okuleeta kwegamba egezaako okunyweza obuyinza obwa Uganda n'obwetengereze oba okwetengeera Uganda okubeera nga yeetengeredde nga yo okwekutula ku mawanga amalala okubeera nti tegeeyingiza mu nsonga zaayo, bwe kijja ku kubeera nti kati osaze booda okuyingira mu Uganda. Jjukire nakunnyonnyola sovereignty ebivuddeko mu mboozi yange emu eri awo nti sovereignty nti bakyogerako nga mu kyogerako naye kino kitegeeza kubeera nti nno munnayuganda abali mu buyinza balina okukutulugunya, balina okutta, balina okubbako ettaka lyo, balina obutakukkiriza kubeera nga weesalirawo ani agenda okukulembera. Kyekitegeeza kubanga omuntu yenna agezaako kubivumirira ng'ava wabweru, kitegeeza nti abeera ajulizibwa nti Uganda is a sovereign nation. Kakati protection sovereignty bill 2026 gye bagezaako kubeera nga baleeta eno munnayuganda munnange osaana ogiwulire bulungi nnyo nti eyogeddwako buli wamu, era nga ku mutimbagano abantu bagyogeddeko bingi nnyo, naye nga muganda wange kiba kitegeeza nti kino kiba kikukugira gwe nga munnayuganda butya bw'okolagana ne ba foreigners oba abagwira, era nga abantu abali wabweru wa Uganda ne bw'olinnya ennyonyi n'ofuluma Uganda kitegeeza oba obeera ofuuse mugwira. Kati bino byonna munnange babiteesa mu NRM caucus gye buvuddeko. Ekibiina kino kya NRM kyongedde okulaga nti mu butuufu tekikyakola makulu eri Uganda ku bintu ebisalibwawo, era bano nga batya nnyo naddala NGOs, ebibiina eby'obwannakyewa. Kyovula olaba nga bwe tuba tugenda mu kalulu babiweera ne babigoba olw'ensonga nti basuubira okuba nti nno ebyo bisindika wano omusimbi mungi nnyo ebireetedde opposition okubeera nga egejja. Kale munnange bingi nnyo ebiri ku protection sovereignty bill eno 2026, era nga gwe gy'oli yonna njagala omanye nti kiba kitegeeza nti ekitiibwa kya Uganda ekisooka kiba kirinnyiddwa nga Uganda. Ekitiibwa kya Uganda nga yo kiba kirinnyiddwa bwe tuba twogera ku feesi y'ensi yonna. Etteeka lino ligenda kukyusa obutuuze bwo, citizenship, kubanga nti katugeze bazadde bo bazaalibwa wano Uganda naye bakuzaalira bweru, osobola okubeera citizen by registration oba oba okubeera nga bakuzaalira wano n'ofuluma n'ogenda mu Uganda, kitegeeza oli munnansi citizen. Naye kati ebyo byonna munnange kasobeera nga oli wabweru wa Uganda, kitegeeza bigenda kuba bikyuse. Ogenda kubeera registered nga foreigner, ogenda kubeera registered nga foreigner. Gwe mukiibi bakuzaala bukoma nsimbi, era bwava eno ng'osiibudde bulungi nnyo n'ogenda okunoonya ejjamba, oluba okugenda mu space bw'oti bunyonyi, kitegeeza nti kakati awo tukulaba ng'omugwira, era byonna by'okolera eyo tukubala nga mugwira. Bino nabwo bitunuulira biraga ki? Nti bw'otunuulira pressure diaspora gy'etadde
ku gavumenti ya wano basuubira okuba nti baweereza omusimbi mungi nnyo wano ogufacilitatinza abaana b'enkyukakyuka okusobola okubeera nga baba n'amaanyi ago ge balaze naddala mu kampeyini za 2026 2025 kibaleetedde okubeera nga batuuse okubeera nga kati bannayuganda babeegaana kati abo nedda okitegeera byonna bivaawo bingi nnyo bivaawo naye gwe teweerabira nti munnange aba Amora Beauty balina shea butter gw'osobola okwesiiga n'akuggyako enkanyanya oba okuziyiza enkanyanya ate era nga shea butter ono osobola omusiigako mu nviiri n'okumulyako osobola kubanga ali organic talimu kemiko yadde bamulina mu bungi bwonna bw'oba munnange onoonya ekintu ekirimu anti-aging toyagala kukaddiwa shea butter aba Amora Beauty bamulina ne bw'oba oli wabweru wa Uganda bajjamu kusindikira gwe just bacontacting kati n'ebirala bingi bye balina ebiri organic omutali chemical bw'oba yagala kweyirusa nedda tobakubira kale mulimu sabbuuni n'ebirala byonna babikoze mu bintu ebiri organic beba Amora Beauty. Maintenance Palace bano tubamanyi ku solar zino solar bazirina era bazizisitoolize okwetooloola eggwanga bw'oba oyagala solar ebyamazzi byonna aba Maintenance Palace babirina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako kubinstoolinga. Hillside View Apartments zino zisangibwa wali Janyuku Church kisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo wali amakubo agakutuusa ku Hillside View Apartments oba agakutuusa e Janyuku Church kuba bw'otuuka e Janyuku Church kitegeeza Hillside View Apartments oba ozituuseeko. Okay, Dr. Waali ku lw'ebirwadde tofana birwadde Dr. Waali gwe nsaba busaba ennamba ya ssimu wano ngikuwe yita ku namba yange esembyayo 73 esembyayo 73 kakati munnange Mukama Katonda ensonga eno tugikoze tutya kubanga kati bano abasajja bongerera ddala okulaba nga baleeta amateeka amakakali tuli mu buwambe tuli mu buddu tuli baatukolonizinga tuli mu matwale tuli matwale g'abantu abamu mwe kye muba mumanya era wano we wava ensonga egamba nti waakiri omuzungu mwe mugamba temwesiga bazungu waakiri omuzungu tagenda kukola bino byonna ate ku mulembe guno naye kati baddugavu bannaffe abajja ne batuwamba bwe batyo batandise okubeera nga batuteekako amateeka okukakasa nti ddala mu butuufu tuli koloni oba okitegeera tuli twale lyabwe ekyo bwe kiri okuweereza akasente. Nabadde nkubye omulanga wano ti waliwo wano abantu waliwo abakadde si bangi oba olinayo akasente osobola okusindikako Esther bambi nabo ne bakola ki ne beeyagalako okwo kubanga teri muntu agenda kubajjukira kati gwe bw'oba oli eyo munnange akatono k'osobodde konna ku namba yange esembyayo 73 nsobola okukabatuusaako weebali abali mu bwetaavu Easter kuba Easter Sunday Easter Monday bwe bityo kale munnange baamanyiira abamu nti naye kati nange sirina abamu osobola okubakwasaganya naye kati bw'oba oyinayo munnange osobola okubayamba naye kakati etteeka lino kiba kitegeeza nti emikisa ng'egyo abantu ng'abo bajja kuba tebakyasobola kugiganyulwamu. Yes, ebayo omuntu yali yagadde okusharingako n'omuntu omulala kibaddewo emirundi mingi nnyo naye gwe mulanga guli serious nga etteeka terina tukwata sindikayo k'osindika katono tusobole okuyamba ku bantu abo bakadde abamu waliwo abakadde nga 3 nga bo mu butuufu abaabwe babavaamu oba gye bali nga abayambye n'agendayo yagendayo ne LC ekimanyi era bwe bayisa ekizindaalo wano tutegeera abasobodde ne tugendayo abategeera amakulu g'obulamu n'embeera ey'okulekebwawo tugendayo n'otuukayo n'okwatagana n'abo abali concerned ne mubatunulamu ne mubalaba weebali wano naye wala gye bali naye wano njogera ku bano bemmanyi wano kaakati munnange gwe oli eyo wabweru wa Uganda bagenda kuba bakuregisteringa nga foreigner Kadaama oli foreigner anti Kadaama obalabanga sebo nabo bakira Museveni
Kaakati era wano wewavudde omuntu aba yagambye kakati mwe mukyalivumirira lwaki temubadde ne gavumenti ebannyonnyole naye ennyonnyole sayidi yaayo kati ng'omanya oyo wa ddiini. Kakati njagala okubuulira nti etteeka lino ligenda kukosa nnyo Uganda okutwaliza awamu enkolagana yayo n'amawanga amalala kubanga kati olwo babireeseemu politics. Ebyensubuligana bigenda kukyankalana kubanga kati olwo omusuubuzi ali wano oba investor bamuteebereza okuba nti nno essente zaleeta wano bamutaddeko emisango gya money laundering bagamba nti kakati gwe okola bwoti ne bwoti kitegeeza emmali ebajja giwamba abantu bajja kuteeka ojja okuinvestinga mu Uganda. Kakati nti bannayuganda ababeera wabweru wa Uganda abali abroad abo bo muganda wange libakoseza ddala olw'ensonga nti okuweereza ssente wano e Uganda bayinza okubeera nga ate batulesera baga nti ssente ezo zikola kino na kino na kino si be babbi bano batuuse okuziwamba obuwambi kuba kati bakadaama abali eyo ssente babajjako musolo mungi nnyo kati batuuse n'okuziwamba kubanga olina kusooka kufuna olukusa okuva eri Minister wa Foreign Affairs akukkirize nti kati omulwaddewo nti babadde bagenda mulongoosa ku Monday alindeko weeks 2 tumale okwaprovinga ssente ezo nga nnyingi miliyoni 5 miliyoni 10 naye nga bo babba buwumbi na buwumbi trillioni na trillioni. Kakati gavumenti munnange era esobola otaking advantage ne-framing aba citizens tikakati gwe tukulabye olina enkolagana gy'okolaganamu na bano nga balimba kuba kati essaawa eno bajja kusibako ekyobutujju n'ebirala byonna nga bwe bageza kubisiba ku bantu kati bajja kuba bagamba nti olina b'okolagana nabo bakuweereza ssente kati nga bw'olaba Father Ssekabira bwe byali. Era gwe muganda wange bw'obanga katugeze okwatiddwa mu misango egyo bamaze okufulaminga bulungi nnyo gikukutte ebibonerezo byenkana bitya obuwumbi 2 bw'olina okusasula oba okusiba emyaka 20 bino byonna babireese bwe kyoba omanya baagala okutamya abantu kye bayita enkyukakyuka baagala okutamya abantu gwe bayita Robert Kyagulanyi era bajja kugamba Kyagulanyi yabireese ebyo yabireese mulaba gavumenti yali bifuddeko gavumenti yajja tufiirako yo tevaawo. Kakati gavumenti etya abantu baayo nalaba essala bireeta agamba nti gavumenti okumanya etya abantu nti oba oliawo n'omukka gwe tussa bagweraliikira banza n'oguteekako omusolo ate nga kituufu naye nga weewuunya nti trillioni ze babanja Uganda public debt ziri eyo mu 300 okiraba ziri eyo mu 300 trillioni ze babanja Uganda kakati bo bagenda okwewola ssente wabweru ne bajja ne bazikozesa okugula emmundu n'ebirala bo tebalina musango erife bannansi kubanga waliwo omuntu yagambye ne gavumenti mugiwulirize naffe twebuuza babeewola ssente zino Uganda terinaako nkulaakulana yadde n'akamu enguudo mbi amalwaliro mabi n'ebirala naye public debt erinnya ppaka ku over 130 trillion. Gwe muganda wange ampuliriza nti bakubanja n'omwana wo bamubanja n'enteyo bagibanja n'omuzzukulu bamubanja mwenna mulina amabanja buli lw'ossaba oti bakubanja. Kati bano bannaffe aba NRM mu kabondo kaabwe nga bamaze okubeera nga bakakasa nga bwe bagenda okusapootinga biiru eno okubeera ng'eyitawo nabo beerabidde nti bannayuganda era bigenda kuba bibakoseza wamu naye olw'obubuyabuya bwa bannayuganda olw'okuba nti babasuubiza akasente bayiseewo ebintu nga bino kubanga jjukira bali kye bapanga bukulembeze bwa nsikirano obukulembeze obw'ensikirano bwe bakola ki bwe bapanga okuleka bannayuganda nga muyimuse ne mulemesa ekintu ekyo kubanga bino byolaba kikyali kituuza butuuza nti bwe boogera ku sovereignty ne bagamba nti omuntu ayinza okuliza oba kitegeeza kutulugunya bantu kubanga batugamba nti Uganda is a sovereign nation nti kitegeeza kutulugunya bantu kuwamba abantu kutta bantu kubateeka mu bwavu kukola kutya kyekitegeeza ndowooza kubanga omuntu ye nga munnansi kubanga ekikola ensi be bantu nti ye nga ye talinaawo obwogerero
wabula gwe oluba okubaako kye boogerako nti boogereko nti Uganda is a sovereign nation. Kakati awo munnange buli kimu kye baleeta jjukira nti babeera beekubajje ate era babeera bongera okukakasa ensi nti ddala mu butuufu eno Uganda yawambirwa abantu abagwira. Bateri munnansi ayinza kukola ekyo ku bannansi banne. Tekiriiyo. Teri munnansi ayinza kukola ekyo bannansi banne. Kati mwe mulaba katugeze ng'eggwanga erya Rwanda mugende mugamba nti eyo tozannyirayo simply because nti bano abatuusi bamala okuwamba balina okuteekawo embeera ey'obonkenke n'ebintu ebizibu ennyo baleme kuba nga bava mu buyinza nti basigale mu buyinza ebbanga lyonna. Kyobola nga bifaanagana n'ebyawano ti eri toyogererayo nonsense eri tokola otya kubanga era nabo baagala kuteekawo embeera eyo balina kubavugirako bonkenke obwo mube nga temulina bwogerero nti bw'oyogera ku wano bakola bati bw'okola bwoti bakola bati. Nawe ne Uganda bwe bitu bibiri tuvulera beera nga wano batulaga nti tuli wamu na bali nti bali tetusobola kubeeyawulako tetukyasobola kubeeyawulako. Ani akulimba? Kyogamba nti nno ba Red Indians abali mu Amerika nabo balina akakwate ne India. Bana abayindi ababeera mu India balina tebalina ebyeri n'ebyeno. Kakati njagala okubuulira nti okuleka buli munnayuganda alina gw'olaba essaawa eno ng'akulaga nti asapootinga ebintu bifaanaganako bwe biti gwe manya bumanya nti oyo vampire yamuluma alowooza ku kimu nsawo ye naye ng'ekituufu kiri nti eggwanga lyo ligenda ate abo bonna abo boolaba abasapootinga ebintu bino eby'ekisiru time egenda kuyitawo batugambe bannange tetwategeera naye kati ekimala kimala naffe kati naye nga baamala dde okuyisaawo ebintu ebiremezza regimu eno obuyinza okututeeka mu buddu n'okubeera nga batusibako abantu abakijenya bannansi abagwira. Ebyo bye bigambo byange.